kyatuuka ku Ronald Mayinja muganda wa well Ronald Mayinja wadde mukulu okaddiye ekintu kye wakoze mu butuufu tekimatchinga na linnya lyo oba na baali bamu ku basajja abayimbi ba bandi abaali basinga mu ggwanga Uganda. Nze kyensuubira Ronald Mayinja by the way yali musajja muyimbi what abaana ba Fangoni ayinza okaba amuteze ekikola owe mwana abaana bamanyi bantu babikola. Alright, tubaniriza ku mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast ko tusinzira okubanga tugezako okwasaganya ensonga ne mukasera kano tuba tuyingiddewo tuli mu kaseera ka festive season ko tusinzira ogezaako okwasaganya embeera nga bwe zitambula era nga bolaba nti bantu bali mu bikujjuko bagezaako okubanga bajaganya anti kaseera ka Merry Christmas naye nga twongera okubanga tubagaliza okubanga mwebale kuyita mu Christmas obulungi ate ne mugezaako okubanga mwenna muli balamu temuli balwadde mwenna n'abalwadde twongera okubanga tubasaasira Mukama Katonda yongera okubanga abasuusa mu mbeera ez'enjawulo ate muterere n'abalamu twongera okusaba Mukama Katonda abeerenga abongera obulamu nyongera okutumira ku baganda baffe mwenna abawangalira ku mukutu gwaffe nti mujebaleko ate era mukola kyamaanyi nnyo wonna gy'osinzira amawanga ag'enjawulo abali Kataawo Saudi Arabia Bahrain abasinzira United States awo tubaagala nnyo kubanga audience tugiraba ne mu US sebo tuyinayo so okusinzira ku mbeera nga bwe zitambula awo Saudi Arabia Uganda my country mbasibeerabidde mbaagala nnyo mwenna awo so bampita Kaifa Shuji straight out at the exhibit Uganda today. Wow, the alien skin of Dubai, the Bobby wine of UAE, savior of this world, the juggernaut, the powerhouse. Now you get the camera. Bana. Ndozo note anokwete kakiri ya Bombardier. Ngugawe, ataka niyo balenipa. Nenya Bombardier linja. Kefash, oli bulala. Saka yanjiri ya watu batugende mas. Abatulaba nsanyuse nnyo munnange okuba sesinkana okubabuuzaako nateera omulundi ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokutaano n'ogwekumi bijja kujja musibye mutya mwenna gye muwangaalira abatulaba Merry Christmas basebo ne bannyabo wonna weekusanze nkwagaliza amazaalibwa amalungi mwebale nnyo mwebalire ddala okufungiza okukola n'amaanyi mwebale kwagala Kaifa Shuji the broadcast mwebale kumugoberera mu buli wamu mbalaba Kaifa Shuji n'abagoberezi nade checkinga jo ku TikTok nga ndaba abaana bakugoberera ndabe ku Facebook ndaba abantu bakwagadde Kaifa Shuji mwana nkwagaliza ebisima Mukama yasinga yeah so abadde kabaka Jordan atenga CEO Jordan Classic Nails nga tewera biranti beba mukubatekamu ensimbi ku mukutu guno owamu ne Lily Beauty Parlor go wena mukyala etago kubanga osibe enviri bakolako makeup atenga nechenjala twagamba they are in conjunction with Jordan Classic Nails era ye kabaka CEO ono atudde wano wetaaga kika kya lwala kyonna mu nsi ya Katonda muno baba basobola okubanga bakikola atenga towerabira mwaka 2024 gubagenda kuba gutandika n'ebintu bingi nnyo Lilian oba Twitter Lily Beauty Parlor bayongedde okubanga bali branding system okubanga bagigaziya ne bakwongerera mu kye bayitumye Lily Beauty Glow nga kino kigenda kuba kika kya kizigo gwe n'omukazi yakona obugalo wetaaga kusigala mu nacho kalayo naye nga ate skin ye glowing bulungi gwe neetaaga okubanga ogwako mu muzigo ogwa asakayima byonna bagenda kuba babikolera delivery wonna wooli okuba bukubika simu notegako enamba yo noyogera na biki byoyagala bigenda kuba bikutuukako 2024 omukazi ono tatudde akola kye tuyita diversification agaziya system nene nnyo so bado batugenda okubanga tutambula bwana Jordan yes sebo tubadde nga tukyali mbiseerawo nga tunatera okuyingira Christmas yes sebo omanyi nze ndi musajja abeera ennyo okwo nga ngezako okunoonyereza ensonga ez'enjawulo nsekamu lwa nsonga binsesa waliwo omusajja omukulu gwe bayita Ronald Mayinja omumanyi bulungi the legend musajja ayimbye one of the legend omusajja eyakooka ennyimba Uganda agula ensi tuba tugitunda ennyimba kugamba ezibadde zetutumunya zibadde zizimba eggwanga naku 2-3 emabegako awo twamulabyeko mu studio eya CEO Alien Skin Fangoni Forest omusajja gwe twali tumanyi the best one bali bamu ku basajja abayimbi ba bandi abali basinga mu ggwanga Uganda ng'ali mu studio akuba enduulu
tulabye omuyimbi gwe bayita Aluna Mubiru abeera ku Fangoni ndoza bamuyita Fangoni Papa naye ate tetumulabako ku studio ng'akuba endu balooza balina oluyimba lwe bakulakira n'Alienski naye tetumulabangako ng'akuba endulu nga mukulu Ronald Mayinja gyebaddemu. Ronald Mayinja ono tetutegeera bamu bakayita kalango yes fine kayinza okuba nga kalango naye Ronald Mayinja twamumanye yakubanga obulango obujjukira obw'enkuuka obwaki ningira obuliro obulango obuflowinga obumakinga nerinya lye omusajja alina engeri gy'abadde akakamu eddoboozi buli kimu kyakolaga kyakuka Fangoni nogamba nakolola n'okukolola nakuba enduulu kyekyatuuka ku Ronald Mayinja muganda wa well nze kyensuubira Ronald Mayinja by the way yali musajja muyimbi wa tabu nnyo kituufu naye ndowooza akaddiye oba bukaddiye ng'ogyeko n'ekyokukaddiwa Ronald Mayinja wadde mukulu okaddiye ekintu kye wakoze mu butuufu tekimakinga na linnya lyo oba na brand yo man wabula weerabisiza bwerabisa of course sijja kusalira nnyo omusango simanyi kyabadde mabega w'ekyo Ronald Mayinja nze nnyinza okulowooza abaana bantu bakuteze kakuki nga kalimu enjaye yali kati kugamba ekyo abaana ba Fangoni ayinza okuba bamuteze ekikoola oyo omwana abaana abo bamanyi bantu Ronald tamanyi kakoola kati bano abayayi bayinza okuba bakamukamulidde ne bakamuwanga juice nagamba ki bano abaana ba Fangoni bayinza okuba bakamukamulidde nga juice nakawuuta alowooza ali ku juice kyonna kye bakuwadde mukulu kyakulabisiza kyenyinza okugamba namwe ate abaana ba Fangoni kye mwakoze okulabisa muyimbi wa ggwanga muyimbi bino bigenda mu maaso Ronald Mayinja byagezaako okubanga yeekola tumulaba eno tumulaba eri yazunga mu bibiina by'obufuzi yatateredde wano yagamba nze seetaga second chance kuva Bobi Wine wuyo kati ate yayingiridde oba tugambe nti ekika kya music kyatasobola bino bimulekawa omusajja ow'ekitiibwa nga bw'ali kumumanya tetumumanyi takyali wa kitiibwa omanyi obimwambudde takyali wa kitiibwa omuntu wekiti asobola kuyimirira kati mu studio ozako okuleekaana ng'enkoko kakati mazima ddala Ronald Mayinja mu mboona y'omutwe wadde ofa kidala yanagogola ddoboozi okay bwekuba nga kugogola ddoboozi si kibi naye ate kakati mu abaana ba Fangoni okuvaayo obwo obuntu ne mu bupostinga kulabisa Ronald Mayinja ddala mufaaki ekyo nze nja kugamba Ronald Mayinja kirasi yo wagisa ezo size studio eda ziwagendangamu mpulira wassa kilasi yo uliriza nnyo kati mu kussa kilasi byebyo okyaswala mukulu nze nkubuulira bw'otamanya levo yo nodda mbupya ne weezimba njagala tunule bano abasajja bewakuliranga actually bemwabeeranga mwenna nga muraninga ekigundi kya misaki omuli Haruna Mubiru abo kababeere ba Catherine Kusasabani ogola baswala bwe batyo nga gwe waswadde ne weeyambula gurupu eyo yonna bw'ogitunuulira bapapa misaki balina restaurant zaabwe balaninga bizinesi Haruna Mubiru ono omukulu bawa Irene Geoffrey Rutaya izale mupi Honorable Mulamba kati botunulira Irene begezaako okulandinga ku mikolo biki byonna ebyo botunulira bano baseka mate bali mu USA gye babangalira kati botunulira group eno bagamba Ronald Mayinja alaga nti yavaamu olowooza kiki ekimulondola ate nga bagamba yali omu ku bayimbi abaali baki singers mu group eya Eagles Production kuba ekyamazima oyo omusajja yali musajja muyimbi nnyo naye ndowooza ekize ekimulondoola ebyabufuzi agezaako okuyingira ebyobufuzi mu kaseera akatali katuufu ate n'atalemera ku kintu kimu n'atalemera mu pati emu okitegeera buli lw'otalemera mu kintu wallahi ebiddako byebyo either kufoolinga ate okufoolinga kikuleetera n'okuba nga ekitiibwa kyadde oyina tekikyaliwo kati oyo musajja tuzze tumulabyeko mu parties ez'enjawulo mu NRM
avuddeyo ageze ku maya NUP ate kakati tugenda owulira kati kate fangoni huyo kati simanyo bana kati bamuwandise mu fupu ye fupu fangoni bichi fangoni mutu joze bana mwe bana fangoni naye kyona kyekiri bambi ayinza okubanga yadagezako kwagala okulaga abantu nti akolagana na buli bantu buli muntu yenna owenja asobola okolagana naye naye ate neerabira nti klasi yo ba level ye si aba fangoni abana ba fangoni bo baliwo kulabisa bulabisa kasita bakulaba ng'oli aganaga bwoti kati Ronald Mayinja njagala okutegeeza nti bano abantu ba fangoni bayinza okuba bakulabye nga tebakukiriza muti osobola obeera waabwe ate era bakumanyi oli wa gundi waki wa nupu kati ne NRM oliawo bwoti bakugoba buweesaayo kuga ebintu ebityo ne baga kasooke tumulabiseemu ensi eyongerera eddala okukyawa omwami ono naye ate ekyo nakyo si kirungi kyemwakoze abaana ba fangoni omwana mwamuteza akagundi kakuki n'akalya kakuki kenjaye ne mumuwajjisi yenkwakyo tabitegeera tajjukira Ronald Mayinja yali yemanyiridde buwayini bwe kati mumuteze gundi kuki zenjaye laba kye byakukoze lwaki tewagenze mu studios zotegeera gundi gwe ani Ronald Mayinja genda mu studio ya level yo era omukulu yamugambye alien skill biro tobitegeera logic otego oli wa analog kakati bade bakujja mu bwa analog mukulu Ronald Mayinja naye webuuze okukujja mu bwa analog kikuleseewo olowooza nalabye golden papa nga naye nga bimusobedde yanyenyeza bunyenya mutufu nga gande muganda wange ono kiki ngata kyaswala kati ate ngaaswaza buswaza namulabye bana bantu bangi banjawulo omusajja yali w'ekitiibwa olimu namukwaya nankeseno bw'otafuula bingi wabula tulabye bingi tukulabiddeko bingi bwana Mayinja kati mukyala wo namukwaya bwakalaba batamanyi babawala abo bwe balaba ebintu ebyo naye kati bwana Jordan olowooza ekikolwa naddala kuba professional musician ng'abo ekyokubanga abadde mu studio kale ne wabawo videos of course mu studio ba shootinga nyo bu video nolowooza ku mbeera oba ku situation eyabaddewo kyali badde kirungi okubanga bamukwata ku butambi ba postinga anti kyekugambye nti abaana ba fangoni gundi gye yagenze mu studio naye ddala amazima kambabuulire ekintu kye mwakoze abantu ba fangoni mwade mulowooza nti muswaza Ronald Mayinja fine ye mwamuswaziza ne mumwambula kamera zibaawo 24/7 naye alien skin njagala kutegeeza nti nammwe ekyo kintu kiina gye kigenda obbasuulako emabega lwaki abantu abadde basuubira okujja okurikodingira mu gundiyo bagenda tandika okugyekengera baba babashepinga ojenga kyojjo kola oli serious edda bwokola studio nga bwokola ensobi bwokola studio yo oyina okubanga ojja kushapinga ojja osubira ba client abamanyi n'abatamanyi boyina okutereeza gwe nga gwe okitegeera omuli mu client abatagala kamera ng'olina ziteeka eri osooka obatereeza osooka otule naye wali nyimbiramu nga tali ku kamera akuyimbiremu gwe kamera oyina okuteekayo ekintu kyolanga kiri perfect nga tekikuswaze okitegeera naye kakati kino kya Ronald Mayinja mwamukoze bubi nyonyonyonyo kitegeeza ki nti abayimbi kati abanene abadde beegomba okujja okukolera mu fangoni bagenda tandika okutya fangoni ki studios okujja okukoleramu ennyimba zammwe wallahi kye mwakoze kibi ate n'abantu kati buli omu yeebuuza mu mutwe gwe omusajja onoloza kye kyamutuuseeko era that's why tuteebereza ffe abamu ne tugamba mulayika mwamuwadde either njaye yammwe oba ne mumuwaki enkwacyo yabadde akuba akalango bulango bumeka bwazaakuba nga taswala obadde bungi yabadde akuba obulango bw'enkuuko wali owuliddeko bwene Masaka recreation ground waliwo ne bichi oba nabugabo ezo byonna bona nga jabikuba naye nga takola ki nga takookoli kati mu butuufu yakookoli namukwaya namukwaya
Walijadigeza fango nyezeuwa. Koko limamuko. Ya. Byebyo. Fango ni mukoze chamanyi. Mwebale. Wabula wakana kabina kavawo. Mugenda kulabisa. Mukyalabisa. Abagezako bakolako omukwano mwe mwekengera. Abo nga mulabisa. Mulabisa. Yeah man. Munaffe Ronald. Kusabire sala. Katonda tereze embona ey'omutwe oterero de mu line otegere jukira we wagwanga Bible wegamba wenenye Katonda ajja kusasira okomewo mu kisa ononye level zo tula ne basajja banno bano ba misa kisemakula ba Aruna mubiru oshegeera bakuwe ku magezi amagezi wegakubula ogebuuza kubagalina okula amagezi simusanga naye ate obuteebuuza kibi muku bandi ezali zisinga mu ggwanga Uganda Equals Production okitegeera temwali mu muyimbi mufu temwali mu muyimbi atali na talent bonna baali batabu mbajjukira omwali Station Manja okulunga nono bawe sekyewa nga kyali mulimu baseruga mulimu Fred Seruga mulimu ono omusajja ono yafa yani ono mwerabidde asajja baali bamanyi mwali batabwe ebyaddala amaloboozi nga geego nenga ate batugamba nti Ronald Mayinja eyali omu ku kyamaloboozi kuba buli basinga okuyimba Ronald Mayinja labawuliriza nnyimba ze ez'edda ziringa ezeyakubye eggulu anagula ensi kuba tugitunda naye tuweza awamwe erinnya lyona yesimanyi oba omanyi oli omusajja yali ayi kakati magituka ku kyomukwano kati esaawa zino ali mu kuboggola Mbo ready for war. Baudutemu system. Ronald Mayinja alien skin takwata kona alemererwa kyemmanyi ku alien akujja mu system gwe iyo gyolowooza gyolimu yene akwambaza ekikye ate ng'obojja kivuga awalien skin we abakyabalemedde naye leero yamwambaza bw'ogenda ewe nga mugazi okukola oluyimba tokola kyotutte mukole naye kati leero olowooza yamwambaza kiki kyeyamwambaza olowooza kimutunda kimugjawo Ronald Mayinja baba bamwambaza tebamwambaza kiteteeyi bamwambaza gomesi byebyo nze nkubuulira banna omusajja yakubya akalango nasose nentula bwente nengamba Ronald Mayinja yono Mayinja waffe gwe tumanyi oba kubanga oyinza okwogera obwoyeza abantu bagamba wa oyo amuwalana amale okunoonya wano Mayinja mbatereko nga Mayinja akuba enduulu ezabadde ez'amaanyi bannange mulira vibe gwe namukwaya namukwaya yonna gy'oli nkutumiddeko byebyo botafa ulira omusajja bannange akayaga kadde kamukubye mukirize kaije myaka ginywa enjaga okimanyi nti ababadde mu studio ebyaddala nga tuvudde ku lwali obaki abasajja bamutunulidde we bati nolowooza nga tebasobola kumenya gade ekigambo nolowooza nabo badde bakimanyi olwedde ekyebakoze omuyayo yabakyoni teri badde bakimanyi yabadde kyadde planed ensonga lwaki badde bamutunulidde nga teri anyiga bakimanyi nti akagundi kabwe kakutteyo oyo omusajja alina omutwe oguyeeya ennyimba n'aluuta ne luvugirawo njagala ojjukire bwana kampeyini eziwedde bameka batwala ennyimba wa Museveni balondamu lwani Mayinja ate era ng'ovudde ku byaki ye yakuba oluyimba era olwanyuma yekka mu batwala babebekulu batwala bani batwala naye omusajja yakuba akayimba kamuzeeyi akalulu baluterawo luyimba olwavuga mu kampeyini mpaka kuggwa okitegeera kyekikulaga nti Ronald Mayinja alina obwongo obusobola okuyiiya ekintu mu kifo ky'okudda mu bigere bye azekaliya y'engulu nga bwe yayogera ng'ava ebungereza nti ekindeese bawagizi bange mwenna kuddamu kuyimba kubaweereza music nga bwe nakolanga edda
ate kati essaawa zino bye tulimu ffenna tetumanya ate akwata kkubo ki kuba tuba tumusuubira okubanga essaawa zino agenda kuba essaawa zino yalibadde yatuwadde oluyimba olupya okuva lwe yakomawo naye tululinze oba yalutanga nze simanyi yatandikidde mu kalango kannamukwaya kagundi kale nebigenda kubanga oyo tumumalirako obudde kubanga akadde nako kalaka katuliridde empinga naye nga anjagala mukulu Jordan obugambo bwe obusembayo n'okuwishinga abantu Merry Christmas gye twakayitamu wamu obagaliza omwaka omujja tutandikirawo mpaka ate mukama wanaatuddiza olungi. Well, Christmas ennungi mwenna abatulaba era mu butuufu njibaagaliza wonna wooli abali mu mawanga ag'enjawulo zitake abali Boston, Saudi, Qatar, abali mu Bahrain, abali mu South Korea, Korea yonna n'okutwaliza mu China, India, abali mu England, America, mwenna mbutuufu mbagaliza omwaka omujja ne Christmas eno ebabeerere ya tabu. N'ekirala essaawa za kukyekuka kyemmanye zino ze ssaawa zennyini ez'abadigize eza Christmas, naye mbasaba tonywa n'ovuga muganda wange obulamu bwo butwale nti omanyi bagenda kukyekyuka mpaka nga nnaku z'omwezi lumu si musango bakyekyuke, naye okunywa n'otamiira ate n'odda ku nkata n'ovuga muganda wange kyabulabe kuba ensi ekyakwetaaga naffe tukyabeetaaga nnyo okutuwagira. Kakati n'olwekyo mbagamba nti bw'oba onywedde nywa akayengeko naye ate tovuga mukwano tovuga sobola otaasa obulamu. Sibula manya njagaliza famire yange yonna mbagase wamu Merry Christmas mikwano. Sisobodde kugirya nammwe naye ebirowoozo biri eyo tuli kubyeyo badaye bakuteeka mu cupa era nyala fule ekikazi ekiteeka mu cupa please era ojja kuba ofuna ekikazi eddalu nga nebondaganna wunga dda bw'osaba Katonda okuwa ekikazi agenda kikuwa. Njagala kakazi naye ate bw'obanga omukazi njagala mukazi ng'atuukiridde ate okusinzira ddala njagala omukazi ng'alina empisa ng'asobola okutegeera nti nze bbaawo naye si kikazi naye muyina olina kikazi olina mukazi. Mama omwana asobola okuba ekikazi. Tumira ku mutabani wange Shakibu, muwala wange Zahara, mbagala nnyo awo e Uganda. Ate mukyala otumira baana ntumira mama w'abaana bange nti mwoyo bale kuba kunzalira abaana balungi mwoyo bale kunkuliza abaana balina mpisa. Nange nentumirako omukyala Nerinya, my bad, my sweet. Webale kunfumbira Christmas. Wekoze ebintu. Webale kunfumbira Christmas, webale kubeera emabega w'okunyirira kwange okola kyamaanyi nnyo. Onyiriza then ekirala some connections mwana ongaseeka abantu bangi big up. So n'olwekyo nyongera okola ki okubakowoola mujje muwagire Lily Beauty Parlor mujje mutuwagire. Actually we ngamba Lily Beauty Parlor mba ntegeeza nze naki ne kale family yange okutwaliza wamu. So buli lwowagira Lily Beauty Parlor n'osiba kaviiri n'osiiga kulwala n'ogula ekizigo no surprisinga no tuwe emirimu okusurprisinga omwagalwawo oba okoze kyamaanyi nnyo oba otadde ettaffaali ddene nnyo mu lugendo lwaffe olw'okulaba ng'ate twekulaakulanya. So big up guys, mwena abatwagala mwebali eddala abafollowinga Kefa Shuji nammwe mukola kyamaanyi. Otherwise sigenda kweyongerayo ebigambo byange byebyo mukama abanjagalire. Kale bagamba kudira mulimba toluwomya omuwulidde oyo CEO Jordan Classic nayo zatenga sister company with the Lily Beauty Parlor. Ate nga teweerabira nyongera okujjukiza Lily yakuleetedde ebipya beera nga okuwekwipingira ku channel ze mbeerako ku Lily wali ku TikTok bagenda kuba bakutera ebipya bingi wamu ne ku K-Fashion twaniveiringa byagenda kubanga abaleetera kiyatumye Lily Beauty Glow jona kigenda kuba kizigo nga kikwasaganya embeera zonna ez'okunyirira ku omukazi. So n'olw'ensonga eyo mu mbeerezo mbagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ate Mukama Katonda abongera obulamu obungi ennyo. Lilian Mukama Katonda akublessing with a lot of things, akuwe ssente, akuwa obulamu, akuteera obwangu mu biki by'okola. Jordan webale nnyo mu bbanga ettono ly'entambuddeko naawe omwaka guno naye obadde musajja w'amaanyi ate omaze okupuluvinga
how truthful you are. So kama katonda nawe akuwa kyesinga okwagala. Nebaza baganda bange bonna mentambudde nabo ebbanga lyonna mwaka 2023. Mukama katonda bebye musinga okwagala era bateremu ekisinga obulungi. So ne mukaseera kano mwebale kuyita mu Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Tubagaliza omwaka omupya waberere gwa mirembe sigera kubanga sukawo wano Kaifa Shirigi straight out of the exhibit Uganda to the world ya kumata 10 mpera. Assalamu alaikum warahmatullahi